Weewaawo twagala tulabe ebyama ebitudde oba ebyama ebifa mu bafuzi ab'ensikirano okugeza nga obwakabaka obw'enjawulo mu nsi ez'enjawulo oba okugamba nti obwakabaka bwa Buganda. Edda ennyo obwakabaka bwa Buganda bwabanga n'amateeka gaabwo eri abantu baabwo, era obwakabaka bwa Buganda yonna gye bwatandikira bwabanga n'obuyinza obusukkulumu, era okugeza bwagabanyanga obuyinza mu abo abaabanga baweereddwa obuyinza eri Ssaabasajja Kabaka, okugeza nga abataka ab'enjawulo, okugabana amataka ag'enjawulo ng'abamu ku baaweerezanga mu Bwakabaka obwo obulungi baasiimwanga na kubagabiranga amataka amagazi ddala. Obwakabaka bwabanga n'obuyinza ku mataka n'ebifa mu mataka, era abo abaabeeranga bagabanyiziddwa ku buyinza obwo nabo baafunanga obuyinza obufaanaganangako obwa Ssaabasajja Kabaka, okugeza ng'oli bw'anaayiisa omwenge ku kyalo naye nga alina okusooka n'aggyako ekita ekigenda ew'omutaka. Emiti egy'enjawulo gamba ng'emisizi, emivule, emiwafu gyabanga gya bannannyini ttaka. Obwakabaka bwabanga n'obuyinza nga tebulabwa mu kamwa era nga tebusitamwako, era nga bw'ositama mu kabaka oba n'omuyisaamu olugaaju oba waakuttibwa. Edda obwakabaka bwabanga n'amakooti gaabwo omwawuzisibwanga emisango, era nga bwe gukukka mu vvi osobola okusibwa ebiseera bye babeera bakulamudde oba okuteekebwa ku kalabba oba kye twandiyise okusalirwa ogw'okufa. Obwakabaka bwalina obuyinza obw'enkomeredde, ebyobufuzi byayingirawo luvannyuma, naye okusooka ensi Buganda yalamulwanga Bwakabaka era nga terabwa mu kamwa era nga byesalawo, tewaliwo abiyingirira kubanga ebyobufuzi byajja luvannyuma. Obwakabaka olwaleero bwanafuyizibwa olw'ensonga y'okuba nti ensi etuddemu ekintabuli ky'amawanga ag'enjawulo ate ensi yajjamu ebyobufuzi ne bujja bubeera nga tebukyalamulanga biri bye byalamulanga mu kusooka. Buganda nsi, Buganda si tribe, it's a nation. Buganda etuddemu bantu people oba bantu guruupu abava mu mawanga ag'enjawulo. Eri abantu abava mu Ethiopia, eri abantu abava mu Zambia n'amawanga ag'enjawulo, ate eri abantu abava mu Rwanda, Congo, abantu abava e Kenya, e Sudaani, abantu ab'enjawulo, Tanzania, abatunuuliranga ensi nga ensi Buganda eyalinga omubisi gw'enjuki era ng'eddamu emmere era nga n'embeera z'obudde bwayo bwabanga bulungi okuzaama. Ebiseera ebisinga obungi abantu ab'enjawulo abaakuŋŋaanira muno ate baasangamu abantu abaali basooseemu, gamba ng'abaava mu Ethiopia. Abantu baali basooseemu be baasangibwa mu sentulo. Abantu ab'amawanga ag'enjawulo beegattira mu kintu ekyawamu oba kitwandiyise ekibondo. Era abantu abo abaasooka mu Buganda n'abantu abaasisinkana oluvannyuma balina endagaano ze baatuukako. Endagaano ezo baazeekolangamu bo bennyini kubanga tebaayinanga we bawandiika wadde ekitabo, wabula okuggyako endagaano ezaabanga ez'omu kamwa. Beekuutiranga okubeera ab'empisa era baabanga bagunjufu era baateekanga amateeka mu nkola era ne gakola, okugeza ng'obutakunama, okwebikka obulungi n'okwambala okuggumira. Baasalawo bonna kintabuli okweyisa ng'ekimu n'okubeera abantu abooluganda kubanga ne bano bannamawanga baabanga bazze baabanga tebakyaddayo nga bamaze okufuna obutuuze.
ekyo nno kye baayita omuganda, era buli omu n'akuutirwa nti oli muganda wa munno era tetweryengamu nkwe. Ebiseera ebisinga ebintu by'okwewakanya byava dda. Abantu abaasalawo ne bagamba nti tufuuse ba Luganda ate baafunangamu okusoomoozebwa, baafunangamu opposition side. Ekibinja kyasinziranga egindi ne kitunuulira kabaka aliko afuga ne kimulaba bubi era ne kisalawo okumulumba okumulwanyisa. Bwe baalwanagananga baabanga n'amafumu n'emiggo n'engabo. Bwe baalwanagananga ekibinja ekyasinganga amaanyi kye kyalyanga obwakabaka. Era byo bye muwulira mu byafaayo ng'amannya ga bakabaka gasukka obungi era nga bamu bakabaka bamusibe bali mu ndyo oluusi Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II mwasibuka, n'endya endala nnyingi ezaazikirira nga zo baafugako ate oluusi nga tebadda nga tebaalina maanyi gakomawo, kubanga obwakabaka bw'edda bwabanga bwakulwanira. Eyasinganga amaanyi nga yatuuzibwa ku Nnamulondo. Amateeka gaakolanga obugunjufu bwaliwo ate n'ekitundutundu ekyatwegatte tubeere omuntu omu kyalinga kinyikivu. Olw'okubanga obwakabaka nsi, Buganda nsi, obwakabaka bwe bwaliwo era nga bwe bufuga abantu bonna abaasenga muno. Ebyobufuzi bijja luvannyuma era bizze jjo. Ebyobufuzi bijjira ku mirembe Abazungu mwe baasinziirira okulabika nga basenga mu mawanga gano ag'abaddugavu. Ebyobufuzi kwe kutandika byatandika n'Abazungu, era ensi eyayitibwanga Buganda Omuzungu bwe mulema okwatula nti Buganda yagiyita Uganda. Ebyobufuzi bitandiikiriza amagezi gajja, obugunjufu obw'enjawulo. Obugunjufu ndowooza mu kusoma bo baga nti bwe tuleeta okusoma abantu bagenda kugunjuka nnyo. Ndowooza tebaali bagunjufu oba nange simanyi, naye nga tebaga nti baali bagunjufu era nga babeerawo, wabula ebyokukozesa bye byalinga ebitono kuba okusinga baabonaabonanga nnyo okufuna ebyokukozesa. Era singa Omuzungu teyajja, singa ndowooza Buganda eri wala, kubanga baalinga bayiya ebintu eby'enjawulo, enkumbi eŋŋanda, embazzi, omuliro, okuweesa. Baali batandise n'okuweesa ebigaali. Tetumanyi oba kati singa Omuzungu teyajja oba bandibadde batuuse ku kukola emmotoka. Simanyi oba gwali eyo kiraba otya, kubanga baali batandise okuweesa ebiti by'amayirikiti nga babikolamu emipiira, n'afumitamu ekiti oba n'ateekamu amazzi mu kifo kya oyiro, ekiti ekyo ne kikulugguka, ne bamusika ne bamuwalula. Abamu ku baali abakulu ne bamuwalula ne bamutwala mu nnimiro okulambula ennimiro. Okitegedde? Oba tekinologi oyo yandibatuusizza kuweesa emmotoka. Kale nebandibadde singa tebannagiweesa era singa balinako we batuuse mu bintu by'okuyiiya, Omuzungu bw'ajja baateeka wansi ebikozesebwa kubanga bayaniriza ebintu eby'amangu ebitali bya kubonaabonera. Oluusi owaddeyo ettaka, Muzungu n'akusima, waddayo n'akuleetera ebyokweyambisa eby'enjawulo, oluusi ebimu by'otalabangako. Kale nno bajjajjaffe abaasooka baababuguyaza. Okitegedde? Ebyobufuzi bya Buganda byajjanga nga birwanirwa okutuuka ensi lwe yagenda ng'ekula. Oba oli awo obwakabaka obwasangibwangako ne bujja nga busikirwa abaana abaddawo, naye ng'ennono yaabwo obwakabaka bwabanga bwakulwanirwa. Buganda nsi egatta amawanga ag'enjawulo nga bw'owulira nti United States of America, ekintu ekigatta abantu ab'awamu. Kakati ne Buganda bw'eri, Buganda ngazi, Buganda nsi, Buganda si kasi, ate Buganda si tribe. Era abantu abatudde mu bika bya Buganda tosobola kugaa nti tuli Baganda, wabula tukkiririza mu kintu kye bayita omuganda.
mwe muva ekintu Buganda. Naye okukkiririza mu kintu kye bayita Omuganda tekikufuula Muganda. Buganda tekiriiyo nti ndi Muganda. Tekiriiyo. Buganda si ggwanga. Buganda tekiriiyo nti ndi Muganda, wabula ggwanga mu kintu ekyawamu ekirimu abantu ab'obuzaale obw'enjawulo, wabula ekintu nti ndi Muganda tekiriiyo. Okitegedde? Ndi Muganda tekiriiyo nedda, wabula ndi Muganda olw'Omuganda jjajjange gwe yeetabamu. Okitegedde? Ekitali kibi. Era Obwakabaka bwa Buganda bwe businga ettundutundu eddene mu Bwakabaka obusigadde obutudde mu Uganda, era bwe Bwakabaka obwabanga ku mwanjo oba obwabanga bunnyiniinsi. Era Omuzungu bw'ajja, byonna ebyakolebwa byonna okutuuka olwaleero ne byeyagaziya Omulangira oba obusinziro bwasinziira mu Bwakabaka bwe yasangawo obwa Buganda, so teyasinziira mu Bwakabaka bulala nga bw'onoowulira nti Kyabazinga, bw'onoowulira nti Omukama, bw'onoowulira nti Omugabe. Nedda. Obwakabaka bwa Buganda bwe bwasinziiramu enkulaakulana yonna gye mulaba, era bwe bwasinziiramu amataka gonna agaaweebwayo nga basinziira mu bantu baabwo ab'enjawulo abaabanga n'amataka, ne Ssaabasajja yennyini eyabangako ebiseera ebyo oluusi ebitundutundu ebimu bye yawangayo n'abantu ab'enjawulo bye baawangayo. Enkulaakulana yonna gye mulaba mu Buganda oba mu Uganda yonna obusinziiro bw'Abazungu, Abazungu baasinziira mu Bwakabaka bwa Buganda. Abantu bonna baayingira Omuganda ne baga nti buli omu Muganda wa munne, tebaalabanga Ssaabasajja mu kamwa, era tewaabangawo yali ng'asobola kwanukula kabaka, era eyanukulanga kabaka mu bubi yalagiranga ne bamutta. Obwakabaka bwa Buganda tebusitamwako. Ssaabasajja kabaka yaweebwanga ekitiibwa eky'enkomeredde era ekisalawo byonna, lwakuba nti yayingirwamu ekitundutundu kye tuyita eky'ebyobufuzi ne kyegatta mu nsi ye. Buganda gwe mutima gwa Uganda, era Buganda bwe bateteredde ebyobufuzi tebisobola kutereera. Ate nekyo kyangu abateesa tebayomba okukkaanyizanga awamu n'okwogeranga olulimi olumu n'okwenoonya. Buganda ne Uganda balinganga maka oba obufumbo. Obwakabaka bwa Buganda bya bufuzi ebikulemberwa omufuzi ow'ensikirano gwe twandiyise kabaka, ate ebyobufuzi bya zi gavumenti bufuzi obukulemberwa pulezidenti abeera alondeddwa oba abeera alwanye n'abeera pulezidenti. Pulezidenti akulembera ebyobufuzi by'ensi Uganda, n'omufuzi akulira ebyobufuzi eby'ensikirano babanga bafumbo mu nsi Uganda, bandibaddenga nga bafumbo. Ebyobufuzi obw'ensikirano byandinyumye n'ebyobufuzi ebya gavumenti byandinyumye nnyo, era abantu bandinyumiddwa nnyo mu nsi Buganda okutwaliza wamu n'ensi Uganda. Omuntu yenna akkiririza mu Muganda ye muntu eyayingira ekintu kye tuyita ebika. Obwakabaka bwa Buganda bwatandika n'ebika bitono, olwaliwo we twogerera oba biri bimeka, oba 5 mu 2 oba bimeka. Buli muntu yenna akkiririza mu bika talaba Ssaabasajja kabaka mu kamwa, era wamusangira wonna amuvunnamira oba okweyala wansi. Ssaabasajja kabaka bwe yasiimanga okugendako mu byalo bye, bwe mwamugabulanga ebyokulya ate mmwe mwamwebazanga nti otugabudde nnyo kubanga mubirima ku ttaka lye. Okitegedde? Mubirima ku ttaka lye ate mubeera ku ttaka lye. Ssaabasajja kabaka teyeebazanga bantu bali mu nsi ye, wabula bo be baamwebazanga. Ye yasiimanga busiimi n'abaliira ebintu byabwe, yasiimanga busiimi okubakyalirako oba okubalambulako, yasiimanga busiimi byonna ebyamukolerwanga. Okusiima wabula si okweyanza. Ssaabasajja kabaka ne bwe yasiimanga omukyala wo
era gwe wamwebazanga nti mukama wange tweyanze gwe bali kusiima n'olondayo mukyala wange omutwale. Era ekyo bwe wakikolanga nga Ssaabasajja Kabaka ajja kuwa ettaka eriva kuno na kuli. Olw'ekitiibwa ky'alina tebwabanga bujoozi, wabula ennono wezo bwe zaatambulanga. Ebintu ebisinga obungi okubimanya n'okumanya likodizi, abantu abasinga obutamanya olwaleero bubonyaabonya abantu kyaba kusesetuka ku nnono. Naye emyoyo gikyasobola okulambulula byonna ebyaliwo weegiri. Wabula emyoyo gitulesse tulwanagane ffekka na ffekka oluusi n'obutamanya obungi. Naye ng'emyoyo weegiri gisobola okudda ne giwabula ku nsonga zonna ez'Obwakabaka nga bwe bwatambulanga. Abantu bonna abeddira ebika nti neddira nkima, neddira nte, neddira njovu, neddira ngabi, neddira mpologoma, neddira ŋŋonge, biki nga weddira. Tewalaba nga Ssaabasajja mu kamwa era tewamusitamangako ate era tewamuddangamu. Obeera mwana we, bw'oba muntu mukulu oba musajja we, bw'oba mukazi oba muzaana we. Era kwe kwava enjogera egamba nti Ssaabasajja Kabaka baffe, abasajja n'abakazi. Baffe ne bw'oba musajja ng'olina olubuto lwenkana oba ng'oli munene oba oli muwanvu otya, bw'atuuka nga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga weeyala. Omukazi nga yeeyanza. Okitegedde? Era bwe waba nga weekisobye ne bwe waba nga tokimanyi, oteeka buteesi kyenyi wansi n'oga gusinze ayi baffe Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka bwe yalabikangako ku mutalo ogumu n'abaako ebintu by'anenya abantu be, tokkirizibwa kuvaayo n'ogamba nti nze saabitegedde, wabula mwenna mwogera olulimi lumu ne mugaa gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka. Omutalo oguddako oba ekyalo ekiddako oba essaza erimu bwe mwafangamu musajja we oba omuntu yenna kubamu ku bantu be, era mwawangayo okwetonda ne mugaa nti twakuumye bubi ayi Ssaabasajja Kabaka. Buli kintu kyonna ekyakolebwanga n'ekintu ekyagwangawo, omusango gwonna gubeera gusinze mmwe, wadde ng'omuntu afudde bulwadde bwe oba musota gwamubozze. Era mulina okutuusa ekigambo ekigaa nti gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi ayi Kabaka. Kabaka yagulumizibwanga era yabanga mugulumivu era yatenderezebwanga era yaweebwanga ekitiibwa kye mu Bwakabaka era yabanga musukkulumu. Ebyama ebitudde mu Bwakabaka, Kabaka si wa madiini. Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda teyatwalwanga madiini era teyafugibwanga madiini, amadiini gaamusangawo. Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bantu abakulu abakulira ennono n'obuwangwa mu nsi ye. Era Ssaabasajja Kabaka, obufuzi bwa Ssaabasajja Kabaka buwandibwako eddusu emisambwa emikulu mu Bwakabaka oba mu nsi eyo. Era emisambwa bwe giba tegimutaddeeko ddusu, Namulondo tasobola kugituulako mirembe. Obwakabaka amakulu gaabwo si bya bufuzi. Obwakabaka amakulu gaabwo nti bwe butudde mu nsi efugibwa emyoyo egy'obutalabika, kubanga Obwakabaka kye kisiikirize kya Walumbe oba tumuyite Kabaka Bulamu oba Walumbe Ttanda. Era Obwakabaka bw'edda mu lubiri lw'Ettanda mu Nnyanga oba tugambe nti mu kitundu ky'olubiri olw'Abengeye, Ettanda, Mityana ndoza nga tonnatuuka, Ttanda mu Nnyanga oba mu Nnyanga za Walumbe Ttanda. Obwakabaka obwaliwo ebiseera ebyo, omutaka eyatuulanga mu bbendobendo ery'Ettanda mu Nnyanga za Walumbe baasisinkananga ne Kabaka eyabangako ebiseera ebyo era nga beerabako omulundi gumu. Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabanga n'omukolo, omutaka oyo teyaddanga ku mikolo giriko Ssaabasajja Kabaka, beerabangako omulundi gumu ne beekwata mu ngalo ne kiggwa. Omutaka alabika nga atwala emirimu gya Walumbe oba
aweereza emirimu gya Walumbe kubanga Ssaabasajja mu Bwakabaka bwa Buganda yatudde mu kisiikirize kya Walumbe era abantu abasinga ndowooza Walumbe ng'abadde ababanja mweyolekerwa nnyo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka abeera aliko. Omulooto oyogera naye, olooto otambula naye, olooto oli ku mukolo, oba Kabaka ono aliko olwaleero Ronald Mwenda Mutebi owookubiri mumulootagana nnyo, abamu ne mumugwirako eddalu nga mulowooza nti bye mumulootera byebyo, naye ng'oluusi mpooze wammwe ze zibaloosa, wabula zibaleetera ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka okubalaga nti mutuddemu Obwakabaka bwa bulamu oba Obwakabaka bwa Walumbe, kye kireeta ekifaananyi kya Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Ebyobufuzi by'ensikirano birina enjawulo n'ebyobufuzi ebya zi gavumenti. Kabaka Ssaabasajja mu nsi ye ku mirembe giri yafuganga nga taddibwamu. Ebyobufuzi bwe byajja enkola ez'obwa pulezidenti zaatandika, kyokka twatandika n'abantu abayitibwa bakatikkiro. Ensi eno Uganda esobola bulungi okubeeramu enkola eza federal state, kyokka nga ate si kyangu nga bwe mukiraba oba bwe mukiwulira. Federal buli kitundu okwetegeerera, kyokka enkola eyo si nnyangu yakubeera wano. Abantu bonna bakkiririza mu bika nga tuddidde ddala mu bw'emisambwa waggulu, kubanga Ssaabasajja Kabaka ye Ssemisambwa omukulu. Olw'okuba nti Obwakabaka obuliwo olwaleero eby'emisambwa bubyebalama ne bulaga ensi nti eby'emisambwa bubimanyiiko kitono, kyokka ng'ate emisambwa kye kinyusi ky'Obwakabaka, era mwe muva enjogera egamba nti obuwangwa bwaffe n'ennono n'obulombolombo. Obulombolombo byebyo ebyokusamirira ebyabangawo mu Bwakabaka nga bagoberera ennono, ennyambala, babanga n'ebyoto, baakumanga ebyoto, baafuwanga taba, baakwatanga amafumu era baalwanyanga amafumu, engabo ez'enjawulo, era baamalanga kukoowoola Isodde n'Eddunda Namugereka Kiwamirembe ne bakoowoola Ssemisambwa okubakulemberamu mu lutabaalo. Ekibinja ekyavanga eri ne kijja ne kirwanyisa Ssaabasajja abeerako, naye ng'obuyinza bumuweebwa Ssemisambwa omukulu. Ssemisambwa musambwa ogw'ennyota enkulu ogutudde mu bwa Walumbe. Ssemisambwa yakulira emisambwa gyonna era yabeera kabaka waagyo, oyo ye Walumbe. Ekitundu kya Walumbe kye kiyitibwa eky'obwa Ssemisambwa kubanga ye kabaka, ye bulamu. Era yateeka eddusu mu Bwakabaka obubeera butudde ku Namulondo. Ssemisambwa ye muntu omusukkulumu mu bantu bonna abakongojja emisambwa, era Ssemisambwa tayambala kifundikwa kimu. Ssemisambwa ayambala ebifundikwa 2 era ge matu 4, nti amatu 2 gatunula ku kibegabega ekya ddyo, amatu 2 ne gatunula ku kibegabega ekya kkono. Aba musukkulumu mu bakongozzi bonna aba Lubaale, era Ssemisambwa tatera kulinnyibwako mpewo. Omuntu yenna atudde mu kiti eky'obwa Ssemisambwa talinnyibwako Lubaale kubanga ebifundiko ebyo bibeera bya kitiibwa, tasobola kulinnyibwako mpewo ne zimuvulunga mu ttaka ng'abantu be balaba, oba abazzukulu oba abaana be, basajja be n'abazaana be nga bamulaba, tasobola kulinnyibwako Lubaale. Era ebiseera ebisinga obungi abawa kitiibwa babeera bategeerera mutegeerere, bamusamirira busamirizi, bamulootera bulootezi. Obwakabaka bwa Buganda si bujweteke, wabula Obwakabaka kiri mu mateeka nti bwaliwo mu nnono zaffe n'obulombolombo obwa Buganda. Era ne bw'oba ogoberera Obwakabaka mu zi Bayibuli mu bitabo eby'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo, gamba nga Misiri, luddawa, bakabaka baategeereranga bategeerere era baabeerangako abaloosi. Ne gye buli eno
tosobola kubeera kabaka ng'olinnyibwako emmandwa oba ng'olinnyibwako emyoyo. Kabaka tasamira. N'abantu ab'enjawulo mu ndyo ez'enjawulo mu bantu b'owansi oba ebika eby'enjawulo mwebali ababeera n'ebifundikwa nga ayambala ebifundikwa 2 ge matwana, kubanga tubagambye nti obwakabaka bwa mirundi mingi obwafugako mu Buganda wano nga endi ezo ezimu tezagenda mu maaso. Era ojja kusanga abaana bangi nnyo abanoonya lubaale, abamu nga balaga ebifundikwa 2 ng'omanya bw'olaba olota ekifundikwa ekimu n'olota n'ekyokubiri naye nga bakugamba nti olina bisiba nga bikoze X ku kibegabega ky'eno n'ekibegabega ky'eno, ng'omanya nti mu lulyo lwammwe edda mu myaka giri egyayita mwalinamukko obwakabaka. Ssaabasajja Kabaka ayambala ekifundikwa nga kirimu ebifundikwa 2, kyokka ate oyinza okusanga omuntu wa wansi mu bantu be ng'akiroota era ne kimukwasibwa era nga bajjajja be kye baagala mu kusamira kwe kwasamira. Era abantu bangi, kyokka si bangi nnyo, ab'omuswaba abatonotono osobola omusanga ng'alina ekifundikwa ekyo. Ssaabasajja kyayambala ekyamatu 2 ne sayidi ye 2 ge matwana bye bifundikwa 2, ng'omanya nti bajjajjaabo baalikokko mu byobufuzi eby'obwakabaka era babanga n'embiri. Era omuntu yenna aloota ekifundikwa ekyo obeera olina okulekeraawo okuliisa ebijanjaalo empiso ng'oloota ekifundikwa ekyo. Obulamu bwo bwonna olina okubuteeka mu kunoonya n'okwenoonyerezaako n'okutuukiriza n'okwezuula. Ensonga ezo teziba ntene. Mubeera n'ekituntundu ekyabakabaka nga boga nti kabaka bulamu, kabaka ndawula, kabaka mukasa, ate muba n'ekituntundu ekyabassekabaka. Bassekabaka be bajjajjammwe babeera bafugako ku nsi eno Buganda naye ne basaanawo era n'endyo ne zitaddamu kuwulikika. Olwaleero nga ggwe omwana ameruse ku mulembe guno, omuntu yenna aloota ekifundikwa kya ssemisambwa, nkutumirako nnyo era ne nkusaasirako nnyo nti ensonga ezo teziba ntene, era bw'oba ng'okyesaasira obeera ojja kutuuka okukifuuwa ng'okizza munda, era obeera ojja kutambula n'obweya bukugwe ku ntumbwe. Obeera olina kumanya nti olina ekitundu ky'abakabaka ne bassekabaka. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebisinga bitambula na kumanya na kutegeera. Ensi eno si kuleekaana, ensi eno kutuula ku buliri kumanya, kyokka okumanya nga tuzzeeyo ku nnono, kubanga ennono yennyaffe ate yeetuddemu okumanya, yeetuddemu ebyobugagga byaffe, essanyu ery'olubeerera, obulamu n'obuwangaazi, bwe muva ekyokulya n'ekyokunywa, okumanyibwa n'okufuna eddoboozi, olulimi oluwulirwa n'amatu agawulira, n'okumanya ebyo eby'omunda eby'obutalabika. Ebyobufuzi bya wakati oluvannyuma lw'okujja mu Buganda ne byetabulamu n'efuuka Uganda, ebyobufuzi bya wakati bapulezidenti ababitwala oba omufuzi atwala ebyobufuzi ebya wakati oba tumuyite pulezidenti oba katugambe nga bwaliwo pulezidenti Museveni. Ebyobufuzi bituddemu ekituntundu ekisirikale, ate obwakabaka tebutudde mu kitundu kisirikale. Obwakabaka abeera mukulu nga mukulembeze nga wakitiibwa nga musukkulumu, wabula awo najja abeera n'abambowa. Abambowa batudde mu kitundu ekisirikale. Kyokka ebyobufuzi bya zi gavumenti olwaleero nga mu nsi zaffe zino ezitannakula, ebimu omufuzi alwana bulwanyi n'awangula, ate abamu balondwa na kalulu. Kyokka omufuzi oba tumuyite pulezidenti oluusi tugambe nti munnamagye, ekyambalo ky'ayambala eky'obwannamagye oba tugambe nti ebitiibwa by'ayambala mu nnono z'obufuzi z'ebyobufuzi oba mu nnono z'abapulezidenti, tasobola kweyalira kabaka wansi. Okitegedde? Tukiddamu. Ebyobufuzi by'abafuzi ab'ensikirano birina ennono zaabyo, eri abo ababikkiririzaamu, eri abo abantu baabyo oba abantu b'obwakabaka obwo.
kyokka si buli muntu nti akkiririza mu Bwakabaka obwo, kubanga tulaba amawanga agamu nga go gakkiririza mu nnono zaago. Mweno muyinza okuba mwambala gomesi ate nga abalala bambala nkutu. Ow'enkutu tasobola kujja ne yeeyalira ono ow'ennono zino, wabula buli omu akkiririza mu nnono ze. Ebyobufuzi by'abafuzi ab'ensikirano byawufu, era waliwo enjawulo n'ebyobufuzi ebyazi gavumenti enfuzi. Gavumenti enfuzi zirina ennono zaazo. Gavumenti enfuzi okugeza nga mu nsi yaffe eno Uganda zitudde mu kituntundu eky'ekinnamagye. Obuyinza n'ebyambalo bye bambala n'ennyota ze babeera batuddemu, waliwo akaawula wakati wa pulezidenti ne kabaka. Kabaka bamusukkulumu eri abo bamukkiririzaamu, kyokka ate pulezidenti tasobola kujja n'avunnamira kabaka, so nga ate pulezidenti aba wansi wa kabaka. Naye olw'ennono y'ebitiibwa by'abeera ayambadde, kubanga luno ludda lwa byabufuzi, nnyinza okuba kyenjogedde tekitegeerekese bulungi. Abantu abamu basobola okugamba nti Mulangira kyayogedde kikyamu olw'ensonga nti kabaka yabeera omusukkulumu. Kituufu, kabaka bamusukkulumu era kabaka abeera ssemisambwa, naye buli kintu kirina ennono. Omusirikale ow'amagye omukyala okumusanga ng'afukamidde mu kyambalo ekibeera kyamwambazibwa mu ludda olw'ebyobufuzi oba mu ludda olw'ekinnamagye, alina omusango ogumusalirwa era alina ebbanga ly'asibwa. Ebintu ebisinga obungi tuleme kubirabisa muwawa oba tuleme kubyogeranga bwogezi mu ŋŋambo, wabula tugoberere buli kintu kirina ennono yaakyo. Ekyambalo ky'ow'amagye nga kibadde kyambaddwa omusirikale nga mukyala n'akigenderamu ewaabwe, takkirizibwa kufukaamirira nnyina. Ekyambalo ekyo tebafukamira nga bakirimu. Okulinga okufukamira kw'ow'amagye kwandibadde kugatta magulu oba to keep attention, n'alyoka abuuza baabuuza oba n'abateekamu ekitiibwa. So tasobola kuweta magulu kugateeka wansi, aba alaze obunafu. Okitegedde? Okusinziira ku nnono y'ow'amagye aba alaze obunafu. Era ennono y'ow'amagye ng'ali mu kyambalo asobola okuwemukira nnyina oba kitaawe yamuzaala. Era kyova olaba nti ow'amagye yenna bwe yandibadde adda ewaabwe yandibadde agendera mu ngoye eza bulijjo. Bw'aba munnamagye nga mukyala n'atuuka mu bazadde be n'afukamira bulungi nnyo n'ababuuzaako, kubanga be bazadde be baamuteeka ku nsi. Ebyemirimu yasanga bisange ne alina ekitundu ekimuzaala wansi. Okitegedde? Nkiddamu kubanga batategeera bye njogera bangi. Ekituntundu ky'ebyobufuzi kirina ennono zaakyo ze kigoberera. Ennono zaakyo ezimu tubawadde ekyokulabirako. Omusirikale omukyala ng'ali mu kombati, etteeka n'ennono lye bakkiririzaamu, singa bamukwata ng'afukamidde alina gw'abuuza mu kyambalo ky'ekinnamagye, alina omusango gw'asalirwa oba alina ebbanga ly'asobola okusibibwa. Abeera aswazizza ekituntundu ky'oludda olusirikale, kubanga omusirikale buli budde abeera akiipinga attention. Bw'amala okubeera attention ate oba tukiyita kukuba mugu n'atambula, oba tukiyita kkumba. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Buli kadde omusirikale aba alowooza kiddako. Buli kadde omusirikale alina okuba ready. Omusirikale talina kunafuwa ng'ali mu kyambalo ekyo. Alina okuba ng'aba sitede buli budde,
takkirizibwa omusirikale omukyala kufukamira olw'okuba abakyala balina okwolesa empisa. Omusirikale omukyala bw'ayingira amagye ng'ali mu kyambalo ekyo ekigambo mpisa alina kikola nga akiipinza atensoni n'alyoka akubuuzaako bulungi ne bw'aba muzadde. Omusirikale omukyala okufukaamirira nnyina alina okukakasa nga ali mu ngoye ze eza bulijjo, oba nga bw'anaasaba tugambe n'asaba mu nkambi mwali oba mu balakisi aga nti njagala kugendako waffe, njagala kugenda kulaba ku maama, njagala kugenda kubuuza ku bakadde. N'asayininga bulungi n'akwata ensawo ye n'ayambala engoye eza bulijjo n'agenda ewaabwe. Awo oli wa ddembe okufukamira obulungi n'obabuuzaako abakulu abaakuzaala. Okitegedde? Ebyobufuzi biwemulira ddala okusinziira ku nnono yaabyo, kubanga omusirikale awemukira abazadde. Singa babeera tebakkiririza mu kyakkiririzaamu, omusirikale asobola okuwemukira abazadde. Kiki ekintuusiza ku ekyo kyonna? Nti singa pulezidenti ava mu bika bya Buganda tugambe nti yeddira Ngabi, tekisoboka n'okuzira kizira, era ekyo kirwanyisibwa n'emyoyo. Okitegedde? Okumanya ekyo olina kusamira, kubanga ffe abamanyi ennono tutunuulira munda mu butalabika, tetugamba bwogera ki. Ssaabasajja Kabaka ye Ssemisambwa, Ssaabasajja Kabaka tasitamwako, talabwa mu kamwa. Kyokka ate bapulezidenti babeera n'amaanyi ameemanyi. Pulezidenti tasobola kujja nga bali ku mukolo akuumwa, alina ba bodyguard, alina baani bonna abamutudde ku mabega, bapulezidenti banne bazze omulabako. Bapulezidenti babeera n'amaanyi ameemanyi, oba tuluyite nga lugezigezi. Okitegedde? Amaanyi ameemanyi. Tasobola kujja ne yeeyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Wali mu ntebe eri waliwo pulezidenti w'ensi tugambe Canada, waliwo pulezidenti wa South Africa, waliwo pulezidenti wa Kenya yazze okumulabako, bali ku mukolo. Ssaabasajja Kabaka kwali, pulezidenti kwali, aliko ne bapulezidenti banne bazze omulabako, akuumwa bulungi nnyo, ba bodyguard kwe bali. Pulezidenti n'ava eri najja ne yeeyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka, ekitali kibi ne tekisoboka. Pulezidenti tasobola kukikola okusinziira ku bitiibwa by'aba nabyo. Oludda olw'ebyobufuzi lulina ennono yaabyo. Ekitiibwa kye tasobola kyebasa wansi. Ku ludda olw'ebyobufuzi aba aliddemu ensi y'olukwe. Okitegedde? Ku ludda olw'ebyobufuzi okusinziira ku nnono yaabyo y'ebyobufuzi, okusinziira ku nnono y'ekinnamagye, okusinziira ku nnono y'ekirwanyi, okusinziira ku nnono y'ekisirikale, okusinziira ku nnono y'ebitiibwa ebimwambazibwa, aba aliddemu ensi y'olukwe. Tasobola kkeera nkya n'ateeka lubuto ku ttaka, ye pulezidenti. Okitegedde? Ebyo by'ebyobufuzi y'enjawulo gye mbadde mbasomesaako nti waliwo enjawulo wakati w'ebyobufuzi eby'ensikirano n'ebyobufuzi ebya zi gavumenti tugambe nti ezikulemberwa ba pulezidenti. Okitegedde? Bano bonna abalala basobola okweyala, baminisita, abantu ab'enjawulo, baminisita, bamemba ba palamenti basobola okweyala, kubanga ebyo ebitiibwa birinaku we bikoma. Naye pulezidenti waliwo ennono emwambaza ebyambalo ebyo, ekitiibwa. Simanyi oba omulala oba asobola okukitegeera. Kyokka nga ate Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kye kiba kisukkulumu, kiviira ddala mu bwa Katonda waggulu, kubanga kisiikirize kya myoyo. Kyokka ekintu kye mulina okumanya, abantu abalabira okumpi, kye mulina okumanya nti ebyobufuzi bya zi gavumenti biba n'amaanyi ameemanyi. Bandibadde beeyala naye baba n'amaanyi ameemanyi nti munnamagye yenna olumwambaza combat eri ennono bagimwambalizaawo ne baga nti munnamagye tafukamira. Bw'oba mukyala munnamagye tafukamira. Ebyambalo byaffe omala biteeka wali n'olyoka ofukaamirira b'oteekeddwa okufukaamirira. Naye bw'obeera mu byambalo byaffe
olina kubeera nga okipinza attention buli budde ng'olinda ekiddako. Okitegedde ge maanyi ameemanye, ge maanyi omusirikale oba ennono ezimu ku nnono z'alina okugoberera. Abantu abasinga obungi temumanyi butalabika nnono zaabo munda muli okuggyako mumaze kusamira n'olyoka omanya. Gavumenti ya wano erina kufugibwa muntu nga avudde mu bitundu bya njawulo. Okitegedde wano tewali pulezidenti asobola kufuga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri. Pulezidenti asobola okufuga Mutebi alina kuba ng'avudde mu mawanga malala. Nkiddamu, tewali pulezidenti asobola kubeera pulezidenti nga yeddira kika, ng'alina abakulu b'amasiga, ng'alina omutuba ewaabwe era ng'akkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda. Era singa amala n'abeera pulezidenti, enkya asobola okukeera enkya ne yeewaggula ku Ssaabasajja Kabaka n'amulaba mu kamwa, Buganda eba ewemuse. Ekyo nno kirwanyisibwa n'emyoyo, emisambwa gikirwanyisa. Ebintu ebisinga bye twogera abantu abasinga basobola obutabikkiriza naye nga bituufu. Omanyi bakugamba nti okujeemera lubaale, oli ayinza okugamba nti oliko empewo ate ng'olaba weeyagala, osasulwa, olina amaka biki, n'ogamba ate nga sirwadde. Oyo byayogera y'amanyi. Waliwo ekintu kye bagamba nti ojja kiwulirira ku mubiri gwo era enkya n'obeera ng'okisanze noga kale gundi yaŋŋamba. Ebintu bye twogera ebisinga obungi mubiraba bimaze kugwawo. Ebika 52 oba 28 oba 7 oba 52 temusobola kuvaamu pulezidenti n'afuga Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka tafugibwa. Okitegedde, Ssaabasajja Kabaka tafugwa. Era kizibu empologoma okubaamu 2 mu nsi Uganda ng'empologoma emu yeddira kika. Mugende nga mukigoberera okuva emabega history abafuzi Abaganda abazze balya obwa pulezidenti. Mugende nga mugeraageranya. Ekyo kintu kirwanyisibwa myoyo, kirwanyisibwa butalabika. Ssaabasajja Kabaka abeera ssemisambwa. Ssemisambwa ye ssemisambwa afuga abantu be. Ssaabasajja Kabaka tasobola kkeera nkya ne yeegayirira muntu we. Ssaabasajja Kabaka tasobola kkeera nkya n'asaba muntu we kyayagala. Kyokka ate bannamawanga asobola okukibasaba. Okitegedde, tugambe Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba alina ekintu kyayagala okukola mu Bwakabaka bwa Buganda naye ng'ate alina kumala kugenda mu gavumenti ya wakati okusayininga oba okutwalayo okusaba kwe. Okutwalayo okusaba kwe alina abaami baayitamu baafuga nabo Buganda kugeza Katikkiro n'olukiiko olufuzi olukola ne Katikkiro emirimu. Era Ssaabasajja Kabaka baasindika eri pulezidenti naga nti tubadde twagala essomero ly'Egindi lituddizibwe. Ssaabasajja Kabaka tasobola kusaba omu ku basajja be n'abazaana be, tasobola kufuga baana, tasobola kusaba musajja we. Ssaabasajja Kabaka tasaba musajja we. Okitegedde oba kye njogera mukitegedde? Omanyi abantu abasinga bino ebintu balwawo kubiggukamu. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka be bantu abeetoolodde ensi eno abakkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda era abazze bazaalibwa nga batudde mu Muganda. Kye tuyita omuntu Omuganda ye muntu nti neddira kika obutaka bwange buli Gindi. Abantu abo temusobola kuvaamu pulezidenti n'afuga Kabaka. Omuntu yenna bw'afuuka pulezidenti ng'avudde mu bantu abo bakkiririza mu Muganda, waliwo ebiseera bibeera bijja okutuukira ensonga zisobe. Kubanga pulezidenti afuga tribe ow'enjawulo ate si buli ka tribe nti kaagala nnyo Obwakabaka.
si buli tribe nkiddamu, si buli tribe eri mu Uganda wano nti eyagala nnyo obwakabaka. Mulimu tribes mu Uganda wano nga ezimu tezaagala bwakabaka era nga ziwulira bubi okubanga kabaka waali. Tribes ez'enjawulo mweziri. Okitegedde okugeza nga Amini we yafugira Abalango, Abakyoli, baki mulimu tribes nga zo toyogera bya bwakabaka. Akati singa omukulembeze president ava mu basajja ba Ssaabasajja Kabaka abakkiririza mu bika oba mu muganda ogwawamu n'afuuka president aba atuukirirwa tribes ez'enjawulo okusobola okwenyoleza mu byobufuzi. Buli tribe ejja mu maaso ga president erina ebiteeso byayo. Alina okuŋŋaanya ebiteeso eby'enjawulo okuva mu tribes ez'enjawulo. Kyokka ojja kusanga nga tribes ennyingi ezimu zimugamba nti weeyise bw'oti wakati wo ne Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba n'ebiteeso okuva mu gavumenti ye gy'afuga. Kyokka ng'ebiteeso ebyo waliwo tribes ezimu ezibisimbira ekkuuli. Kyokka ng'atudde mu bwa president ate musajja wa Ssaabasajja Kabaka. Kyekiddako. Ekiddako president ono okusobola okwenywereza mu buyinza asobola okwemukira Ssaabasajja Kabaka. Abantu ba Buganda lwaki balemererwa obululu? Ekintu kiri mu butalabika. Abaana ba Buganda lwaki balemererwa obululu? Tekiri mu bunafu bwa nsi, tekiri mu bunafu bwammwe, tekiri mu bunafu bw'abantu. Amaanyi gali mu butalabika. Kyokka ekibaganya okufuna okumanya n'okutegeera kwe kubeera nti twasuula ennono, kubanga ennono tulina bajjajjaffe abasobola okuvaayo ne bawabula ku nsonga eyo. Tutudde mu Uganda erimu tribes ez'enjawulo nkiddamu. Si buli tribe eri mu Uganda muno nti ekkiririza mu bwakabaka obuli mu Uganda. Wabula obwakabaka abantu baabwo be babusoosowaza, ate buli lwe babusoosowaza mulimu tribes ezimu eziwulira obubi. Kati president kusoomoozebwa kikwasanga. President abeera mu gavumenti asobola okuba nga yandiyagadde obwakabaka obwo. Kyokka olw'okuba nga president naye agattagatta tribes, ate nga buli tribe alina ogikolera kyeyagala. Kati president waliwo okusoomoozebwa okumukwasanga nga waliwo ebimu by'alina okusalawo nga si bye yandisazeewo. Waliwo ebimu president abeera afuga ensi eyo by'asobola okusalawo ng'ebimu si bye yandibadde asalawo, naye olw'okuba nti tribes ez'enjawulo ziba zimusinga amaanyi, nga singa akwatako ekintu ekimu oba ebibiri enkya obwa president buba busobola okusaanawo. Kwe kusoomoozebwa okusangibwa ku bapulezidenti abatudde mu ludda olw'ebyobufuzi. Kyokka singa pulezidenti abanga yava mu basajja ba Ssaabasajja Kabaka, basajja ba Ssaabasajja Kabaka ntegeeza abasajja n'abazaana ba Kabaka be bantu abakkiririza mu Muganda, tugambe nti obwakabaka bwa Buganda, abantu baabwo be bantu abeddira ebika. Bano batuyina abataka, tuyina obutaka bwaffe buli Gindi, neddira Nkima, neddira Ngeye, neddira Ngonge, neddira Mamba, neddira Mutima, neddira ki. Be bantu be tuyita Buganda, ensi Buganda, gwe tuyita Omuganda, ye muntu Omuganda oba be Baganda. Singa president akeera enkya n'ava mu bantu abo, n'alinnya kuba president, asobola okusanga okusoomoozebwa okuva mu tribes ez'enjawulo. Enkya yatandika nga yagala obwakabaka, enkya n'osanga ng'alina ebintu by'asalawo ebitakkanya na bwakabaka. Lwaki? Ti president bw'atuula mu buyinza, first asooka okunoonya nywedde ntya mu ntebe, nenywereza ntya mu ntebe. Okwenywereza mu ntebe kwe kuwulira ebiteeso by'abasinga obungi n'abiteeka mu nkola, kubanga bw'ogoberera ebiteeso by'abatono eby'abangi n'obisuula omuguluka,
entebe beetusa okulema. Abafuzi bazi gavumenti ez'owakati bafugisa amagezi okusobola okufuga entebe ne baziwangaaliramu. Mu kufugisa amagezi basinziira mu bantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo n'abantu abali mu sentulo ne banoonya amaanyi gali ludda wa, ani asinga amaanyi. Okitegedde? Obufuzi bwa zi gavumenti ez'owakati ebiseera ebisinga obungi bwesigama nnyo ku bantu abawi b'amagezi ab'enjawulo, abatunuulizi b'ensonga ez'omunda mu nsi eyo ebeera ekulemberwa. Omuwi w'amagezi oba kalabaalaba mu gavumenti, kalabaalaba asobola okujja nakuga nti bw'ogayaalirira abantu b'e Bunyoro gavumenti egenda ggwa. Okitegedde? Omutunuulizi w'ebintu by'omunda mu nsi najja nakuga nti singa ogayaalirira abantu b'omwakyoli gavumenti egenda kugwa. Kyokka abantu bagamba ogayaalirira bwe banaaleeta ebiteeso byabwe bijja kuba bigamba nti tokkiriza kabaka kujja waffe. Okitegedde? Oba nkaddemwaku nti bapulezidenti basanga okusomoozebwa okw'enjawulo. Oluusi waliwo ebintu ebimu bye basalawo oluusi nga tebandibisazeewo. Kye kiremesa abaana ba Buganda okufuuka bapulezidenti. Ekintu tekiri mu maanyi ge babateekako, ekintu kiri mu bwamyoyo. Kalabaalaba wa gavumenti oba abakola okunoonyereza mu gavumenti oba omuwi w'amagezi mu gavumenti ajja kujja asisinkane pulezidenti amugambe nti abantu b'e Bunyoro singa totunule mu nsonga zaabwe gavumenti egenda kugwamu ekituli. Omuwi w'amagezi omulala ajje, kuba pulezidenti yabeera ekkuŋŋaanyizo lya tribes ez'enjawulo. Omuwi w'amagezi omulala ajje akugambye nti abantu b'Omulaŋŋo oba b'Omwakyoli singa towulirize kye boogera entebe egenda kufunamu omuyaga. Kati pulezidenti najja ng'akuŋŋaanya alipoota eziva mu tribes ez'enjawulo. Ogenda ogattagatta tribes ez'enjawulo nga tribe y'eri egamba nti ekitundutundu ky'eno kabaka kyayita ekikye si kikye. Awo pulezidenti ne gamwesiba. Kabaka agamba eyo wange, aba tribe abatwala ebbendobendo eryo bagamba eyo eno si wa kabaka. Okitegedde? Awo naafuna okusoomoozebwa. Ab'ekkalamujja ne baleeta ekiteeso, ekiteeso ekigamba nti oba tugambe nti kikwatagana ku bwakabaka. Okitegedde? Pulezidenti n'asanga okusoomoozebwa. Pulezidenti n'atuuka okutunuulira oludda olumu oba olulala n'afuna okusalawo. Kyava bakuga nti ebyobufuzi bizibu ate n'ebyobukulembeze bizibu. Era tosobola kunenya mukulembeze yenna ng'alina abantu b'akulembera kubanga basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo. Era singa bakuwa mu bukulembeze oyinza okutya. Obukulembeze tubulaba okusinziira eno gye tuva ffe abatudde mu mbiri oba n'abantu ab'enjawulo. Oli ne waba mukulembeze ng'akulembera ssomero, oli ne waba akulembera ddwaliro, oli ne waba akulembera kitongole. Abakulembeze bonna ebiseera ebisinga obungi basanga okusoomoozebwa mu bantu be bakulembera. Lwaki? Nti abantu bonna tebagenda kusiima kyenkanyi. Wagenda kubawo abasiima, wagenda kubawo abatasiima. Okitegedde? Kati obwe tuyite obukulembeze. Ebiseera ebisinga obungi ebintu bino okubimanya olina kubanga otudde nnyo mu bwempewo n'omanya eby'omunda. Abaana baawa ne kibalemesa ebyobufuzi oba tugambe nti okutuukira ddala waggulu mu ntebe ennene ey'obwa pulezidenti.
si maanyi ga bannabyabufuzi ababeera mu ntebe. Kubanga olasobola nti bannabyabufuzi abali mu ntebe balwanyisa bannaabwe, kituufu, naye ekyo ekintu kiri mu butalabika, kiri mu bwampewo, kiri mu bwa myoyo. Ssaabasajja Kabaka obuyinza bwe twasose okwogerako obuyinza obwasookera ddala luli nga zi gavumenti zino tezinnaba kujja. Ssaabasajja Kabaka yalagiranga bulagizi nti oyo attibwe, oyo asibwemu omuguwa mu bulaga atugwe. Ab'Egindi mbalagidde bwe nti Ssaabasajja Kabaka alagira bulagizi so tasaba. Ssaabasajja Kabaka tasobola kkeera nkya n'asaba muntu yeddira kika nti njagala kino. Tugambe omuntu yeddira ekika mufuzi mu gavumenti ey'owakati. Ssaabasajja Kabaka tasobola kusindikayo kusaba kwe. Awo wa pulezidenti buba tebuliiwo. Okuggyako omwana wa wano ng'abadde pulezidenti naga nti enkya ngenda kufuuka Katikkiro. Ssaabasajja Kabaka n'abeera ku ntikko. Ekintu ekizibu wano mu tribes ez'enjawulo zijja kukiraba bubi. Era ojja kugenda okulaba nga pulezidenti oyo bw'aba Muganda nga tawangaaliddeeko. Kubanga tribes nnyingi, ate tribes ennyingi eziri mu Uganda wano malirivu nnyo okusinga abantu ba Buganda. Okitegedde, simanyi oba bye twogera tubyogerera mu lukolosoofa nnyo, mu lulimi lwa waggulu nnyo. Tribes eziri mu Uganda ezisinga obungi malirivu nnyo okusinga ekitundutundu ky'Obwakabaka bwa Buganda. Okitegedde? Singa pulezidenti alondebwa okuva mu bantu ba Kabaka Ssaabasajja oba mu bika oba nga yeddira ekika, okuggyako nga ayina amaanyi agasobola okukyusa ensi n'agizza mu nkola eya Bwakatikkiro, nga pulezidenti akola nga Tony Blair bwe yali akola, ensi n'efugwa Obwakabaka, ng'ensi teri mu pulezidenti waggulu. Ensi ezifugibwa Obwakabaka kubanga ensi eno bwe kyali era bwe kyandibadde, kubanga Buganda gwe mutima gwa Uganda, ebyobufuzi Bazungu be baabitandika. Okuggyako omwana ng'avudde mu Buganda naga nti ndidde obwa pulezidenti naye Ssaabasajja Kabaka nja kusigala nga nkweyalira wansi, olwo aba alina kukkakkanyizibwa. Obwa pulezidenti ne buvaawo n'abeera Katikkiro. Katikkiro atudde ku bbendobendo erya gavumenti nga bw'olaba ba Tony Blair bwe baali ku ludda olwa gavumenti ne ku ludda olw'ebyobufuzi eby'ensikirano. Kyokka ekintu ekizibu wano, era nga omuntu wa Buganda n'amala ali obwa pulezidenti naga nti ensi agizizza ku nkola ng'ezaaliko ba Tony Blair mu Bungereza, waliwo tribes ezitajja kukikkiriza. Okitegedde? Waliwo tribes ezitajja kukikkiriza era nga tribes ezo zo zijja kwekunga mangu nnyo zikole omuganda zitandike okulwanyisa ono ajjewo obwa pulezidenti abufudde obwa Katikkiro. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi ensi si kuleekaana, ensi kumanya. Ensi kumanya. Tulina okumanya nti waliwo ekintu kye tuyita spiritual. Abantu abasinga mukyerabira ne mulowooza mujja kutambulira nnyo ku madiini. Amadiini mugatambuliddemu abantu abayivu, baprofesa, baani, bantu abalina zi masters. N'olwo ekintu kye mutakolangako kunoonyereza nti ekintu ekiri spiritual kirina amaanyi. Ekintu ekiri spiritual kyaliwo era weekiri, kyakubeerawo era kijja kubeerawo. Emirembe n'ennaku tujja kufa tulekewo ensi y'emyoyo. Abantu tutambula emirundi ebiri mu nsi muno. Omuntu omulamu ku nsi ebiseera ebisinga yeerimba nnyo. Era ojja wegendereza abantu abasinga obungi babeera ne pulaani ezimu zifiira mu makubo, abamu pulaani ne zitatuuka, abamu ne zituuka, abamu ne ziyitamu. Bwe bityo omuntu yeekanga alemereddwa oba omuntu yeekanga ayiseemu. Naddala mu makaago, ku mirimu, mu kkubo, byonna bintu byonna by'otambuza eby'obulamu bw'ensi. Abantu namwe musobola okunjulira. Waliwo ebintu by'obuyagala ne bigaana ate waliwo abeera abyagala ne biyitamu. Kyonna kyonna kifugibwa ekintu ekiyitibwa spiritual. Kye kintu ekitudde mu bw'omwoyo.
nti omuntu mu nsi teyeetengeredde, omuntu alina ekintu ky'atalaba ekimufuga. Buli muntu yenna w'oli, kobeere munnaddiini, kobeere faaza, kobeere seeka, kobeere ani, kobe nga tolina ddiini, omuntu yenna azaalibwako ekintu ekimufuga ky'atalaba, gw'omwoyo. Kyokka emyoyo egyo temusobola gitaputa gimanya. Abamu bagamba gya mu ddiini, abamu bagirowooleza mu zino eddiini z'abamissionaries ezajja obuzzi, abamu spiritual bamulowooleza mu bya Busiraamu nti Allah biki bwe bityo. Ate ebyobuwangwa byo bikugamba nti buli omu mu ggwanga lye mwalabire ensi y'emyoyo, buli omu mu buwangire bwe, buli omu munonoze n'obuwangwa bwe bw'anonooza, mwalabire ensi y'emyoyo. Abamu bakiteeka mu ddiini. Kyokka ate eddiini nga yajja buzzi, yabasanga mulina ekintu kye mukkiririzaamu, buli ggwanga mu buwangire bwalyo, nga mumanyi Katonda era nga mumanyi n'ensi y'emyoyo. Ekintu ekyo abantu abasinga bafuuse babuyabuya ne bakisuula muguluka, naye nga mwattu kye kibavuga ennaku zino. Obutamanya n'abantu okusuula ennono kiviiriddeko bangi okufuna obutamanya ennyo. Okitegedde? Nkiddamu, teri pulezidenti asobola kuva mu bantu Ssaabasajja Kabaka baafuga enkya n'abeera pulezidenti, kubanga Ssaabasajja Kabaka waliwo ebintu ebisinga by'asaba mu gavumenti y'owakati. Kyokka omuntu aba atudde mu gavumenti y'owakati ng'abadde omu kubakkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda oba basajja n'abazaana be, Ssaabasajja Kabaka tamusaba. Ssaabasajja Kabaka munonoze, musukkulumu eri abantu baafuga, alagira bulagizi, asiima busiimi. Kyokka omuntu atudde ku bwa pulezidenti bw'aba nga yeddiranga ye ng'akkiririza mu Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja Kabaka bw'anaalagira pulezidenti oyo n'akiteeka mu nkola, waliyo tribes ezitajja kukkiriziganya na pulezidenti ono. Okitegedde? Waliwo tribes ezijja omulwanyisa zimugje ku bufuzi. Lwaki? Nti kye bamulagira kyakola. Ebintu ebisinga obungi ebifa mu Bwakabaka, kyova olaba ebimu tebiteekebwa mu nkola, kiva mu kaliisoliiso oba omutunuulizi w'ebintu eby'enjawulo eby'omunda okwetooloola ensi Uganda. Ab'Egindi bagamba ki? Ab'Egindi bagamba ki? Wano lindako, wano soko sitoopingemu, kino kisalewo, kino kikole, kino kikkirize, kino lindamu katono, kino kijja kuvaamu obuzibu. Y'ensonga lwaki oludda luno terusobola ebyali okuyitamu bulambalamba, olw'ensonga nti ensi etuddemu ekintabuli ky'amawangawanga ag'enjawulo ate amangi ddala. Simanyi oba abantu bensomesezza ekintu ekyo bakiguddemu. Teri pulezidenti asobola kufuga Ssaabasajja Kabaka nga pulezidenti ng'ava mu basajja be abatudde wansi w'obusolya oba obutaka obw'enjawulo ebitwalibwa Ssaabasajja Kabaka. Embeera zonna zonna ze musanga mu byobufuzi zirwanyisibwa myoyo, so siga n'amaanyi ge mulaba. Osobola okulaba mu gavumenti oba osobola okulaba mu biseera by'obululu, waliwo kibooko, waliwo amakomera, waliwo biki, waliwo okutulugunya. Ebyo ebintu wabeerawo ekibibeera emabega waabyo. Ekintu ekibibeera emabega waabyo eba nsi ya myoyo. Ensi y'emyoyo. Ssaabasajja Kabaka ye Ssemisambwa. Ssemisambwa yakulira emisambwa gyonna. N'abakongozzi bonna be musanga mu masabosabo, mu mbuga ez'enjawulo, mu mbiri ez'enjawulo biki, babeera bakulirwa waggulu Ssemisambwa. Ssemisambwa alagira bulagizi, era Ssemisambwa asobola okulagira ne bakutta, era Ssemisambwa asobola okulagira ne bakusiiga enjala paka lw'ofa. Ye Ssemisambwa. Teri muntu wa wansi ku abo baafuga asobola kumubeera waggulu. Era pulezidenti waba avudde mu bika bya Buganda
ennono z'obwa pulezidenti zimugaana okweyala aba anafuyiza gavumenti. Tasobola kweyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka n'ateeka lubuto wansi. Omusirikale yenna okuteeka olubuto wansi oba omuntu munnabyabufuzi oba pulezidenti okuteeka olubuto wansi, eyo nayo nnono. Babeera bamunoonya mutta oba ng'alina gw'asooberera okutta oba ng'alina kye yeekweka. Eyo yennono etudde mu byobufuzi waggulu. Singa pulezidenti aba alumbiddwa, etteeka limulagira okukka wansi okusala amagezi butya bwe yeemulula. Kyokka etteeka ly'ebyobufuzi ebya zi gavumenti naddala mu kinnamagye oba kobeere ng'olondeddwa bululu, etteeka pulezidenti takka wansi nga gavumenti ekyali waggulu. Okitegedde? Takka wansi nga gavumenti ekyali waggulu. Pulezidenti bw'akkira wansi omuntu yenna kabeere wa byabufuzi bya nsikirano. Ono w'ebibufuzi by'ensikirano yaba pulezidenti. Kaba kabonero akamaze okulaga nti ono si pulezidenti, ono ye pulezidenti, wadde nga byabufuzi bya nnono. Kati teri pulezidenti asobola kuva mu bika n'afuga Ssaabasajja Kabaka kitaawe. Okitegedde? Ekitundutundu kino kirwanyisibwa myoyo. Abantu bazuukuke. Abantu abalina okubeera ba pulezidenti balina kuva mu mawanga ga njawulo. Tugambe nti oba tugambe nti Banyaluguru, Banyaluguru, Bakyoli, amawanga ag'enjawulo agali muno, oba Banubbi, oba amawanga ag'enjawulo agali muno, oba Banyankole, oba Basaamya, tribes ez'enjawulo, kubanga bo baba tebatya Ssaabasajja Kabaka. Baba tebatya Ssaabasajja Kabaka. N'okujja okumuyimirirako awo n'amuyimirirako ne banyumya tekimutwalira lwakutaano. Amawanga ag'enjawulo ge gasobola okufuga mu bwa pulezidenti bw'ensi. Okitegedde? Kubanga bo oli ava eri mu nnono ze zaagoberera mu ggwanga lye n'ajja n'alaba Ssaabasajja mu kamwa. Ssaabasajja n'amugamba njagala kino. Oli n'agamba tekijja kusoboka. Okitegedde? Kyokka ono ava mu bwakabaka bwa Buganda tasobola kugamba Ssaabasajja Kabaka tekyo tekijja kusoboka. Oba wemukidde kitaawo, oba wemukidde ewammwe, oba wemukidde ku buko, oba wemukidde abazadde abakuzaala. Y'ensonga lwaki ekitundutundu ekyo emyoyo gikirwanyisa mangu. Ebintu ebisinga obungi singa mwebuuza ku ffe abatudde mu nnono tubimanyi bulungi. Okitegedde? Mugende nga mugoberera bikodizi. Kitundutundu kya butalabika, kitundutundu kya misambwa kye kiremesa abaana ba wano okufuuka ba pulezidenti. Okitegedde? Waliwo ebitasoboka nga byo birwanyisibwa myoyo, nga ne bw'okozesa amaanyi gatya kulasiti kigaana, ne bw'olwana otya kulasiti kigaana, kulasiti kigaana. Okitegedde? Kale nno sobola okuba nti mufunye okumanya n'okutegeera Ssaabasajja Kabaka musukkulumu. Ssaabasajja Kabaka talawa mu kamwa. Ssaabasajja Kabaka tafugibwa. Tafugibwa, njogera ku bantu bano abamukkiririzaamu, abalina obutaka, abalina obusolya, abalina ebika. Ssaabasajja Kabaka tafugibwa. Ekitegedde? Ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwebityo. Ebintu bye twogera mujja kugenda nga mubiraba okutuukira ddala ku bazzukulu bammwe. Ffe tuli balanze, naffe tetumanyi lwaki bino bitubeeramu mu mutwe. Tetumanyi gye biva, naffe tetumanyi gye twava. Twekanga buli kimu kye tusanga kitukubawo. Ebintu ebisinga ebirituwogerwako oba ebiritujjukirwako nga mwattu bagamba nti ebigambo ebyayogerwanga Mulangira bye tulaba, okugeza nga abaana abato olwaleero bawuliriza basudde ate nga tebaamulaba. Basudde yaliko emyoyo,
Basudde yali mu Lubaale, Basudde yali Mulanzi. Ennyimba za Basudde si ze zinyuma ennyo nti kuliko ekidongo ekinyumira ennyo abantu, nedda. Wabula liri libeera ddoboozi nga eddoboozi lyalina amaanyi nga terijja kusaanawo. Teyayimbanga yekka, yayimbanga ali wamu n'emyoyo. Eddoboozi eririwulirizibwa abaana n'abazzukulu, kubanga bayimbi bangi bazze basanguka ku maapu, naye ebidongo bya Basudde si bye biri awo nti binyuma oba bya mu kiraabu biki. Ate osanga n'abaana ng'ali mu P7 ku kasimu ke ali mu kuwuliriza Basudde, awuliriza luyimba lwa Pirisiira. Okitegedde? N'olwekyo waliwo ebigambo ebimu bye twogera abamu nga tebasobola byagala, naye nga bajja kumala bagende nga babigoberera nga baga nti kituufu ekintu kye yayogera, kituufu bwe kiri, kituufu kye yayogera ng'ono omusajja tukiraba kati. Okuggyako pulezidenti ng'avudde mu bantu ba Buganda ng'ajja kukkiriza kakkane akolenga Katikkiro, ate ekintu ekitasoboka mu tribes endala ziba zirina omulwanyisa. Ako simanyi oba mukakutte nnyo, ziba zirina omulwanyisa kuba pulezidenti buli lwe yeeyalira omuntu oyo gwe yeeyalidde y'aba pulezidenti kubanga y'aba waggulu. Pulezidenti amadaala ge gaba gasse wansi. Eyo nnono ya byabufuzi. Ebyobufuzi bya njawulo n'ebyensikirano birina we bikontanira. Y'ensonga lwaki emisambwa tegikkiriziganya na kuwa mwana w'abamu ku abo Kabaka baafuga bufuzi. Okitegedde? Abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.